بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى musurati eno jetugenda okusoma etibwa Quraish kika ky'abantu Nabbi sallallahu alaihi wasallam muyava nabo twaligambye nti Abaganda nabo twaligambye nti Abanankole Abasoga Abaquraish abo Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ekitiibwa ne babeera nga be bali awali Kaaba. Abaquraish abo amawanga amalala gonna agasigadde gabawa ebitiibwa byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba لإلاف قريش قال إنغابا قريش ببامنيرا لإلاف قريش وكسنزيرا كوكمانيرا كوابا قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. إلافهم كبامنيرا وكمانيرا كوابا كبامنيرا رحلة الشتاء والصيف engendo zomu togo bwebutiti engendo zomu togo ezirimu empewo n'obunyogovu waswaifi ne bemanyiza n'engendo ezalingamu omusana omuyitirivu. Rihlata shita'i mu kiseera ekya shita bwe butiti mu kiseera ekya winter bamanyiranga okugenda okusuubula e Yemen eno mu Maserengeta, kyokka ate mu kiseera ekya swaif ekya sama nga omusana mungi ate awo bagendanga Shaami. Ekintu ekyo nga bakimanyira nti sizoni bwejja nga ya butiti bakka Yemen, sizoni bwejja nga ya sama ya musana nga bagenda Shaami. Baali basajja basuubuzi naye nga n'ababbi abateega mu kkubo singa bamala baliwera nga bategedde nti abo abayitawo baki nti Bakuraishi abo bagambwe mu mugende ebika ebirala ne babitulugunya, naye bo nga Allah yabawa ekitiibwa tebatulugunyizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba liilafi Quraishin okusinziira nga Abakuraishi bwe beemanyiiza mu nneemanyiiza yaabwe eri gye baalina rihlata shita'i wasayfi nga balina engendo ze batambula mu winta ne mu sama, mu bunnyogovu ne mu bbugumu nga bagenda okusuubula. falyabudu kale basaanidde na kino bakyemanyiize ekyokusinza rabba hadha albayti katonda w'enju eno, rabba hadha albayti katonda wa Kaaba eno, kubanga bo baali bamanyi bya busuubuzi nga mu sizoni bakimanyi nti sizoni eno tugenda kukola kino, sizoni eno tugenda kukola kino. mu kusembereza kuba ne waffe nga bw'omanyi nti tuli bakwasi ba nseenene nga bw'onoogamba banno nti nga bannayuganda nga bwe mwemanyiiza nti buli mu mwaka guno mulina okugenda mukwata enseenene, nakyo mukyemanyiize nga buli mwaka guno mulina okugenda okukola hijja. Buli mwaka mweteekemu kino nga bwe mweteekamu kiri. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti okusinziira ku Bakuraishi nga bwe baamanyira ne beeteekamu ekyobusuubuzi nga bamanyi nti buli mwaka bagenda eno falyabudu bateekeddwa okweteekamu ensonga endala ey'okusinza rabba hadha albayti katonda nannyini nnyumba eno nakyo kibeere nga kifuuse embeera yaabwe nga bw'eri embeera yaabwe mu busuubuzi, kubanga alladhi at'amahum katonda nnyini nnyumba eno y'abaliisa. Ensi mwe bali tebalimaamu, ensi mwe bali temuli kasigwamu, nsi ya musenyu, kale ate bali abanywa. Abakolera ekyo ye Allah rabba hadha albayti katonda nannyini nnyumba eno Kaaba bakiteeke mu puroguramu zaabwe nga bwe bakiteeka mu puroguramu zaabwe ekyobusuubuzi. Alladhi at'amahum Allah yo yabaliisa min ju'in n'abawonya enjala, so ng'ensi gye balimu teriimu kirimwamu. Wa amanahum min khawfi ate n'abawonya n'okutya baba batambula mu makubo omwo ne bagamba nti ffe tuli Bakuraishi teri abakuba ku mukono wabula abalala bannammwe ate nga bo batulugunya. Allah ekyo kibakolera. Kale Allah subhanahu wa ta'ala bagamba muteeke mu bulamu bwammwe okumanyira okusinza katonda nannyini nnyumba eno Kaaba nga bwe mwateeka mu bulamu bwammwe okumanyira okusuubula mu ngeri ez'emirundi ebiri, mu shita ne mu swaif, mu toggo ne mu kyeya, ne mwemanyiiza embeera eyo mukiteeka mu bulamu bwammwe, na kino mukiteeke mu bulamu bwammwe mwemanyiize katonda okulambulanga ennyumba ye nga mumusinza olw'ensonga wammanga eno y'abaliisa n'abawonya enjala ne mutafa njala, ate n'abawonya okutya mutambula mu makubo nga muli seefu.